kabadde katambula buli muntu naye TikTok oyo musajja yemola naye bamuyita TikTok bamuyitani kati oli yali avuma abantu aliwa kati mumubuuze abo bamulaba kaliwa bagende maaso ga banoonya content ne likes babasasula. How do you be okola ebintu bya kigu kyeddalu ng'oli muvubuka muto ng'oli mwana muto osobola okugenda n'osoma oba tosobola kusoma bino eby'omu class osome ebyokuba engato osome ebyokusiba enviiri osome ebintu ebirala naye ng'oli musajja omusajja aba musajja n'omukazi abeera muki so togenda kwefula mukazi oba musajja ng'oli mu Uganda. Choose what God gave you. So pious amanya ge pious abazadde be baba balemereddwa kati nze nga minisita w'abaana kamuyambe kubanga ali mu doketi yake. Okay, ngeri gy'oli minisita w'abaana ebikola bya Nicole byo tonnabirabako. Nicole nabagamba ddala muwa mukisa nagamba commissioner wange anonye Nicole ne mama we naye bamwekweka tunoonya Nicole naye yatwekweka. Commissioner amaze wiki nambanga munoonya kuba namulagira namugamba tulina amasomero tulina essomero emubuku ekasese twamaze n'okumufunira ekitanda. Nicole yetaga kukwata mubuku watayagala bya senior agenda yiko kusiba enviiri ayiga ebyokupaminga kosi ya myaka 2 anawataweza 18. Yes, tumutwale mu kosi ne mama we bangambye naye ne kimutawanya tulina essomero ly'abakadde naye tugenda kukwata oyo mama we yamufuula akaduuka oyo mukadde naye bamutwale mu ssomero ly'abakadde liri Karamoja naye bamutereeza. Tulabanga emize gino tugirabidde nnyo ku TikTok. Uganda regulating on TikTok. Kakati oli abadde atuvuma ku TikTok teyakwatibwa mumuyitaanirako choice kati yaliwa but everyone will pay ulamaja kusasulira ekibi kyokola gobeera ku TikTok ngulu ati oli mugezi toli mugezi toli mugezi bajja kusasula. Waliwo yesterday interview ya mukulu Bajjo gye yakoze mulina gimwabadde ng'agamba yagana okusayiningirako miliyoni 10 okuva mu sako. Kituufu oba yabadde yeesoma bwese sako mulina sako nga mwe ba promoters nga ye president kati yasobola okusayina mulala asobola kuwandika linnya lye linnya babadde bamukwatako nayandika okuwandika Bajjo tamanyi namanya ge bayiri amatuufu ye Alphonse Mukasa Andrew kati yateekako Bajjo kati ebibuuzo ebijja bayali akola test nawandikako Bajjo nabagamba kati oba yabeera ki kati oboya nawe byakiku kyaddalu tukutugere ebintu ebizimba eggwanga kati miliyoni 10 kati asayiningire 10 nze noonya 10 mbwavu bwali bukutta wa nagana okusayinira sako itayinamu wadde mutwalo gwa siringi guzagenda ko decent mpozi ng'ongamba nti sako nti okusinziira ku kyekeza bwezibuuka ze sente ze balina ku sako. Emabegako waliwo omukulu Gravity yakola ekivulu naye navaayo nga complaininga ku stage mu ebyuma byo byamuleetera obuzibu era kye kyamuleetera n'okuvaako abantu abamu obutanyumirwa ndongoye Paul. Kati abalimu mwalimu abantu meka bwe babala nga gwe munamawulire abala bali bameka balimu abamumala bameka simanyi kusaba bala nedda oba tobamanyidde entomboza lya kigu kyaddala bali bajja naye munnange nga bameka ebisatu kati ebisatu byetaga sound ya balamu mbaite temumanyi nti osobola okwesa boombox n'okola emikolo ng'owamwe mba mulina abantu 2 mu house party temukwesa boombox so mbeere serious kati omutwalo ogogabye omutwalo era gwe nomukabitex gyalowooza bya mukabitex ddala endowooza ya bitex era kiteba kuwa Bajjo kuba bitex musajja mugezi. Emirenjo wa minisita gikututte nnyo kubanga gino kwa promota tobulimu nnyo. Tugenda kukola mu December tulina ekivulu ku Boxing Day nga kijja kuba kya baminisita buli maka galina minisita so baminisita mwekabo mu maka ubeera ng'oli minisita mulenzi taata maama nga buli omu yeraba mu maka ge nga minisita ng'omu yeyitanga prime minister kati nga muzeeyi maama w'owaka nga prime minister nga muzeeyi w'owaka ye minisita kati nga abaana abato bonna buli omu minisita beegabira nti ono wammere kati nga Bajjo waabwe yabeeranga minisita wa Buugi kati ba minisita Buugi kati osanyuse nnyo
minisita b'obuugi, minisita bakawunga, minisita baki kati bonna tugenda kuba kukola emikolo ku Christmas ku Resort Beach, ku Boxing Day, ku Akamwesi 31 wano Lukoba ku Lukoba Sheraton nga lumu Entebbe. Yes, ate tujja gendako ne side ze Nabugabe eyo tujja kwatooza radio yaffe empya etuyita Radio 8 tujja kubeera Nabugabe sana side ze wewe position yolimu tufunanyizibwa ku nsonga za byamisolo na biki naye banga lona tubadde tulanga bapromota bakucomplaininga nnyo ku nsonga ya misolo okutegeka ebivulu bakyajinga sente nyingi nnyo position yolimu toyinza bayambako okwo tewali gwe bakyajinga sente nyingi njagala kuba babasomesa omusolo gw'osasula baguyita VAT osasula okusinziira ku kyotunze ate si gw'osasula aguze tiketi omumpulira yasasula naye bapromota abasinga bali tebagala kubiyiga kati ababiyize baswangizi baani bakomplyinga abatagala kubiyiga tebajja kukola ki tebajja kubiyiga ontegedde so ekyo kusasula omusolo buli omu asasula omusolo kubanga amakubo ge tuyitako ababiwa omusolo bye bagakola buli omu akole ki buli omu asasula omusolo I think okukulakulanya Uganda twetaaga buli omu abeere nga asasula omusolo nga tumaliriza abaana b'okulembera by youth obategekedde ki okwatutenya okuba alina empisa embi abakola ebitalina kukolebwa obategekedde ki kati gwotamanyi nti tulina amasomo agatendeka ebyemikono gwotamanyi tulinayo sente zetuyita youth livelihood z'okwewola ziwewola miliyoni okuva ku 2 paka 12 gwotamanyi tulinayo sente zebayita eza grow nga wewola miliyoni 4 paka ku miliyoni 2 ku 10%. Ezo na sente tuzina mugenda ogwe word interested gena mu Stanbic, mu Post Bank, mu Equity, mu Finance Trust obagambe njagala sente za grow oba oyagala z'abavubuka genda mu Centenary ogamba oyagala sente zaki za YLP ontegedde we have money naye abantu baagala za bwereere kati abantu abamu bakuze bayise ku myaka gy'abavubuka nga Bajjo naye agamba nze ni muvubuka omuvubuka ava ku myaka 18 paka ku myaka 31 be bawola ezo sente kati gwe Bajjo wa myaka 48 nga wayimba ne basudde nawe weefulamu oyagala bakweza abavubuka. Let's get serious, very serious. Chuvola njagala nnyo Abitex yagama nze nayimbanga ne Eri Wamala twasoma ne Eri Wamala. I mean for him he believes in his age. Niba nabasigadde bona bagala za abavubuka ate nga baki nga bakulu ate abalala bagala za weerede Museveni abawe ezo gaba za President Museveni zikyaliyo leka tulina sente ez'abavubuka eza YLP eza GROW eza ne PDM mu miruka buli muruka gwa Uganda baweerezayo obukadde 10 buli muruka ku bukadde 10 obukadde 30 bw'abavubuka bo mu muruka ogwo okwewola okwekulakulanya ontegedde. Yes, so ndoza kyenjagala mukole kyekyo bizibu ki abavubuka bye basumbwa nekyagaanye okukolebwako wanga bagaanye okutegeera ensonga ezo ebizibu basumbwa butasoma butagala kusoma na kuyiga kyobola banasanyuse nnyo okulaba muganda wange muto wange ngazeeyo okusoma era nasanyuseeka yabagambye amanyi okubala kati agattako leja ndoza kijja tuyambako kubanga sente abadde azifuna nga aziyanga omuvubi kati sente agenda azifuna akulakulani temwewunya nga musanze Bajjo Mall ku parking kaddeweeri kubanga ajja kusevinga sente tajja kuddamu kuzirya buno obwala bw'amawulire bwa Spark obwa BBS obwa Abani obadde buzirya